Alright, mbaniriza bali ku mukutu guno ogwa Unique Media ababeerako nga balinze oba oliawo bye tukola okulaba nga ate babiraba n'okuspreadinga messages zino ze tuba tuleese ku channel eno. Samike ge mannya gange. For some time now tuzze tutambula n'omwami Kalyango Joel era nga atunyumiza emboozi oba oliawo ebikusika wale yange sigiyita mboozi tekinyiiza Katonda ebanamwe kale aze atunyumiza oba oliawo ebyama era kyolabuza episode ze azendeta ku channel twazituumye ebyama bya Katonda. Twazituumye ebyama bya Katonda. Episodes kweziri tuli kupekoza episode zitambulira ddala era tubadde mu episode esooka twali tunyumya engeri Jesus oba Yesu engeri gye yazaalibwamu. Emboozi zino togenda zisanga mu Bible. Kyoboolaba wendaba bakomentinga nga bagamba mbuli wali oyogera mazima naye kati wotandise okwogera ebikwatagana nga tebikwatagana na Bible simanya tetukyakukiririzaamu. Ebintu bye tuli mu kwogera wano tetuli mu kuyita bagoberezi nti mutugoberere mbu mutukkiririzeemu nedda. Era mukama wange gwe obadde olowooza nti twogera bintu bino otukkiririzeemu oli ku kikyamu. Ffe twogera ebintu bino kuba tulowooza bye by'amazima ate era nga wentera obbagamba nti we are only here to tell the truth. So gwamanyi oba okkiriza oba tokkiriza tubirekera gwe. Wafula Oguti yali ku kamera era nga abeebaza mwenna abamuwadde kajuisi ke nkatuusizza bulungi. Abeebaza n'abagamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala. So noero tukomyewo tube nga tunyumya ne mwami Kalyango tunyumize oba oliawo ebyama bye tutamanyi. Ebyama kitegeeza ebintu bye tuba tetumanyi. Kireza mu Bible togenda bisangamu wadde era mu bintu byannyonnyola w'osoma Bible ng'ogimanyi bulungi olaba nga somewhere bikwatagana. Ntumirako Musana nkwagala nnyo musajja wange yaŋŋambye enjogera ekyalo kifu nti toli jjinja olina ekyalo kye waŋŋambye naye nkyerabidde Mukama naye ng'oli awo oteekako ekizindaala abantu ne basobola okuba nga bawulira bye twogera. Nkwagala nnyo nkwagala ddala mama Mundabire omukyala Mundabire omugambe yeebale nnyo yeebalire ddala n'abalala abanoonyanoonyako here and there okulaba nga bambuuzaako mbeebaza mwenna nti Mukama abawe omukisa. Mwami Kalyango njagala osooka obuuze ku bantu then tulabe engeri gye tutandikamu puroguramu y'olunaku olwaleero. Bantu ba Katonda abalungi Mukama yeebazibwe era nga mbeebaza olw'ennyonta gye mulina okutegeera Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi era mbeebaza okuwangayo obudde ne muwuliriza ebyama bya Katonda. Oba oliawo mwali badde obudde mubuwa ebintu bingi nnyo eby'ensi, ebintu bingi nnyo ennyimba z'ensi n'ebirala firimu, naye gwe n'osalawo n'ogamba kowulirize bino era nga gweokkiriza nti bino bye biyamba emmeeme eyo. Mukama akikubalire kubanga mazima kirina empeera era obudde buno oba obukosezza bulungi maaso ga Katonda. Kale JS Medical Hubs bagamba batunda ddagala lya habo sogenda ne baba nga ate oba oliawo bakuyamba okulaba ng'owona endwadde ezimu. Nyina pressure, nyina sukaali, nyina enkova ezazimba zonna gendayo musawo gyo n'agenda kuba ate oba oliawo akukolako bulungi nnyo kuba kweza ennamba oba olinamu ebizibuzibu w'ebikyo ojja kuba ate oyambibwa. Then Denaya Events bo bali mu bintu bya kutimba decoration, anything to do with decoration. Asobola nga omunoonyaako omukyalo oyo talina tabu ajja kuba akolako bulungi okusiza ku budget yo gy'oba olina. Oteeka omukolo bagutimbe gube nga ate oba oliawo gunyuma nga ogutunako mu video naye wotunemega olaba nga omukolo bakolera ddala ne kuba nga ate gulabika bulungi nga guli kiyafu nga ebifaananyi nga byanyuma. So mukubire okweza ennamba ojja kuba ate oba oliawo omutuukako. Then ezo endala zaffe wano ku Unique Media okulaba nga ate oba olina bizinensi yonna osobola tukubirako ne tulaba
business ne tuteesa ne tulaba nga tobolya twesapotinga here and there. Olunaku olwo tugenda tutambulira ku luli emboozi twagimala eri kati tugenda tutambulira ku mboozi ya Mark. Mark yawandika ekitabo kya Mark, mu Luganda si ye Mako. Mako emboozi ye agenda bagitugamba then tulabe bye tuyigamu nga bwe tukola buli kaseera tuyigamu naye mumakkati awo tujja kuonako ne ku kigambo okwagala. Okwagala nako tugenda batukyogerako tulabe nga tukisomesaako, okitegedde ya kale omukulu njala tutandikira awo tulabe nga ate atuginyumya nga luli we twakola. Let's take our time tunyumye emboozi yaffe nga teri atugoba abantu abo basobole okugitegeera. Kale bantu ba Katonda abalungi, nzikiriza nti eyo waliyo ayagala okutegeera Katonda eyamutonda ng'asomye Bayibuli ng'okusabaasabye okumala emyaka naye nga mazima Katonda tamusembereranga, nga Katonda amusinza ne feeling ne imagination nga kuba bufaananyi, naye ng'ayagala okutegeerera ddala Katonda amwerage. Omuntu oyo yagenda okusanga omuwendo mu bino bye tugabana. Bantu ba Katonda balungi, eno mmere ya mwoyo ey'abaana ba Katonda, era abo abalina ekifo kya bino bye twogera munda mu bo, bino bye twogera egenda mmere ya mwoyo nejjuza mu kifo munda mu bo weeyina okutuula, era bawulira munda nga balina kye bongeddwako, era bawulira nti balya emmere ey'omwoyo. Wabula oyo nga munda mu ye talina kifo kya bigambo bino bye twogera, tagenda kubitegeera. Ajja kuwulira, tagenda kubitegeera. Ajja kutunula naye tagenda kulaba, kubanga munda mu ye tateekeddwa kufuna bino. Kuba bino olina okuba nga weeteekateeka, obadde ojja onoonya Mukama ng'oyagala kumumanya, ng'oyagala mazima era ng'ogoberera mazima. Kakati olwaleero tugenda kwogera ku Mark. Mark y'omu ku bantu Mukama be yansobozesa okusisinkana mu Bayibuli. Mark ono yawandika ekitabo mu Bayibuli ekya Mark, oba mu Luganda kye tuyita ekya Marko. Kati ku bantu abangi be nasisinkana mu ggulu, era mmanyi nkyasisinkana bangi, naye y'omu ku bo be nasisinkana. Era we nali ne Archangel Michael n'amunyanjulira. Bwe namulaba, kuba ku olwo nasooka ne ndaba Solomon, ye namutegeererawo, kubanga Solomon w'omulaba woti ekitangala kye kyonna kireflectinga justice. Bw'otunuulira Solomon otegeera butegeezi munda mu gwe nti ono omusajja mwenkanya, yenna ayakayakana obwenkanya obw'amaanyi. Kakati ku olwo nali ndabye Solomon, then Michael nandaga Mark, era n'amunyanjulira nti ono ye yawandika ekitabo kye tusoma ekya Mark. Bwe nayogerako naye n'ansanyukira, nange n'ensanyuka. N'atandika okunyumiza ebyali mu kiseera we yawandikira Bayibuli, era n'aŋŋamba ebintu bingi bye baawandiika baafuna okusomozebwa kungi, kubanga Abafalisaayo abaali bakulira amaterekero g'ebitabo bangi baalinga tebakkiriziganya na kuwandiika ebyo Yesu Kristo bye yakola ebituufu. Era nga bwe tusoma mu Bayibuli ng'okuzuukira kwe, amawulire we gaagenda nti yazuukidde, eri mu Bafalisaayo baagamba nedda, tetuwandiika nti yazuukidde, wabula bakkiriziganya bawandiike nti abagoberezi be bazze ne babba omubiri gwe. Ebyo Maaka yabinnyumiza, era n'aŋŋamba nti baali tebakkiriziganya na kuwandiika kituufu kyaliwo, bo nga baagala bawandiike bye baali baagala, oba abafuzi be baali baagala. Kubanga jjukira, baali tebaagala kuswala, baali bataddewo abasirikale okuuma entaana ya Yesu, naye Yesu bwe yazuukira baali tebaagala mawulire ago kufuluma, nga balaba kwali kujja kulabikanga okulemererwa okw'abasirikale abaali bakuuma entaana. So Maaka n'aŋŋamba nti ekyo kyali kyakulabirako, baali tebaagala mazima. Era Maaka n'aŋŋamba nti ebintu bingi nnyo bye baawandiika byafuna okusomoozebwa, tebakkiriziganyanga na kubiteeka mu biwandiiko mu materekero g'ebitabo. Era Maaka n'aŋŋamba nti olunaku olumu mu bintu byanyumiza ebingi, waliwo kye njagala obbanyumizaako abaweereza ba Mukama.
olunaku olumu Maaka yaŋŋamba nti Mukama waffe Yesu Kristo yajja okubuulira ekigambo era n'amukyalirako ewuwe. N'aŋŋamba nti Mukama waffe Yesu Kristo yatambulanga n'abantu bangi. Buli bwe baawuliranga nti agenda eno agenda eri, amawulire gaatambulanga. Abo abamwagala ennyo baasulangawo ne ku kitundu ekyo nga bamulinda ajje ababulire ebikwata Katonda. Bangi bamunyumirwanga nnyo omuwuliriza. Era Maaka n'aŋŋamba olunaku olwo naye yafuna omukisa, n'aba nga Mukama waffe Yesu Kristo yali akyadde wuwe okuba nti agenda kukyala wuwe ewa Maaka. Maaka n'aŋŋamba nti ewuwe yali abeerawo ne mukyala we nga balina n'abaana babiri. Era Maaka n'aŋŋamba nti kwolwo olunaku Mukama waffe Yesu Kristo bwe yajja, n'aŋŋamba nti beewaka beetegeka nnyo era beesunga nnyo. N'aŋŋamba nti naye Mukama waffe we Yesu Kristo bwe yajja tebaasobola kutuula munda mu nnyumba olw'abantu abangi be yajja nabo. N'aŋŋamba nti baatuula bweru. N'aŋŋamba nti baali beetegese ne mukyala we basobole okugabirira abantu abo ng'obbawa ekyokulya ekyokunywa. Ne Maaka yaŋŋamba nti abantu baali bangi nnyo 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 ddala, baali bayitirivu ng'oyinza okugamba ekyalo kyonna kivuddeyo. N'aŋŋamba nti Mukama waffe Yesu Kristo ye yali atudde, nga waatudde bangi bamulengera ng'ababuulira ate ng'ayogerera waggulu. N'aŋŋamba nti Mukama waffe Yesu Kristo bwe yayogeranga waabangawo akasirise, nga buli omu ayagala nnyo awulirize nga tayagala kigambo kyonna kumuyitako. So Maaka n'aŋŋamba nti nno kwolwo waliwo ekyamagero eky'amaanyi ekyajja mu famire ye Mukama waffe kye yakola. Era Maaka yaŋŋamba nti abantu abo abangi oluvannyuma Mukama waffe okubabuulira ekigambo okutwala akabanga, n'aŋŋamba ye Maaka ne mukyala we baatandika okwebuuza abantu bano abangi bagenda kulya ki. Era Maaka n'aŋŋamba nti ye yali agambye mukyala we agende we bafumbira bateeketeeke emmere gye banaawa abantu abo. N'aŋŋamba naye mukyala we yamugamba emmere entono tejja kumala. Maaka n'aŋŋamba yagezaako okuyita mu bantu agende abuulire Mukama waffe nti baali byagadde okuwa abantu bano ekyokulya naye balaba emmere tejja kumala. Maaka n'aŋŋamba nti we yagenda amawulire n'agatuusa ku Mukama waffe. Mukama waffe yagamba Maaka aveeyo mu ffumbiro gye bafumbira ajje atuule awulirize ekigambo kya Katonda. Era Maaka ye n'agenda n'agamba mukyala we nti Mukama waffe agambye ye Maaka agende atuule wali awulirize ekigambo kya Katonda. Era mukyala wa Maaka naye n'avaayo gye bafumbira, naye n'ajja agambe Mukama waffe nti mazima abantu baatudde obwedda bafuneko ak'okulya ke babateekerateekera, kuba abantu baali baatudde dda, ate nga ne Mukama waffe baagala bamufunire ekyokulya kubanga jjukira baali bazze waka ewa Maaka. Kati nga Maaka ne mukyala we baagala okutwala obuvunaanyizibwa okubategekerawo ku kyokulya. Maaka yaŋŋamba nti Mukama waffe yagamba omukyala wa Maaka agende mu ffumbiro afumbe n'omwami omu gwe nategeera nga ye Rafael, era Rafael namusangayo mu ggulu gy'ali. Mukama waffe yagamba mukyala wa Maaka agende ne Rafael. Rafael ono yali musajja muwanvu, nga musajja nga wa kiwago, nga bwe namulaba musajja muwanvu wa kiwago. N'agenda mu ffumbiro ne mukyala wa Maaka bagende bafumbe. Era bwe baatuuka mu ffumbiro, Rafael n'agamba mukyala wa Maaka nti naawe genda otuule eri, nze ngenda kubaleetera emmere. Mukyala wa Maaka n'agamba kansigale wano nkuyambeko, ffenna tuteeketeeke abo kye bagenda okulya. Wabula Rafael yamugamba nti nedda nnyabo, genda owulirize ebigambo Mukama waffe byali mu kubabuulira, naawe otuule owulirize ebigambo ebyo kubanga naawe obyetaaga. Era mukyala wa Maaka nze nali mulaba bwe yafuluma eno gye bafumbira n'ateeka amaaso ge eri Mukama waffe Yesu Kristo gy'ali ng'abuulira abantu. Bwe yatambula ng'agenda kyamwewuunyisa, yalaba ng'abantu bonna bali mu kulya nga bafunye dda ebyokulya, kyokka ng'avudde eno gye bafumbira ng'oli amugambye nti genda nze mbaleetere emmere. Omukyala n'agenda n'atuula, naye ne bamuwa emmere n'alya, naye nga yeewuunya nnyo kubanga yali omu ku abo abali bagenda okufumba emmere, naye yeewuunya nti okutuuka Mukama waffe we yali ng'abantu bonna bali mu kulya. Era amangu ago ne Rafael yavaayo mu ffumbiro
n'ajja n'atuula wali kumpi ne mukama waffe naye n'afuna ebyokulya. Naye Maaka bwe yali atudde kumpi ne mukyala we baalinga beewuunya ekintu kimu. Mukyala wa Maaka ng'amugamba, mu ffumbiro tugenze naye nange baŋŋambye enveeyo. Nga Maaka amugamba, mukozeseza bwangu ki okuleeta emmere eno? Emmere nga saagirabye mu ffumbiro. Era omukyala wa Maaka n'amugamba, nze nange Raffaello aŋŋambye nveeyo nzije ntuule eno tulye emmere, era ntuuse eno nga ndaba abantu bonna bali mu kulya. Era bwe waayita akabanga mukama waffe ng'abuulira ekigambo, Maaka yeewuunyanga nnyo emmere eno engeri gyezze, ne mukyala we baalinga beewuunya nnyo. Ne batunuulira nnyo mukama waffe, ne batunuulira Raffaello, nga mu mitima gyabwe beebuuza emmere eno evudde wa? Ye yafumbiddwa ssaawa mmeka? Mukama waffe yalinga abuulira, naye nga ku mutima gwa Maaka ne mukyala we we bali bo nga bali mu kwenyumiza nga bagamba naye, baagala bagende babuuze Raffaello emmere eno ani agireese, kubanga emmere eyo okusinga byali byennyanja. Abantu buli omu yafuna ekyennyanja. Era oluvannyuma ennyo ng'obudde buwungedde, mukama waffe yalagira abantu batandike okutambula mpola baddeyo mu maka gaabwe, n'abagamba bajja kukomawo n'enkeera ababulire ebigambo ebirungi. Era nalaba abantu nga batandika okugenda, wabula Maaka yagenda awali Raffaello n'amugamba, omuweereza wa Mukama, nsaba ombuulire emmere eno etuuse etya okuba nti abantu bonna bali mu kulya, ng'ate ffe mu kweteekerateekera abantu twabadde tulina emmere naye nga temala. Omwami ono Raffaello n'agamba nti genda osabe mukama waffe akukkirize, ojja kumanya emmere engeri gyezze netuuka ku bantu bonna. Era Maaka yali akyatidde okugenda okubuuza mukama waffe, kubanga waali wakyaliwo abantu bangi abatannaba kugenda nga beetoolodde mukama waffe, nga buli omu ayagala kwogerako naye. Wabula mukama waffe Yesu Kristo yategeera ekiri mu mutima gwa Maaka. Era bwe yakitegeera, ye yamutunuulira butunuulizi, yateekayo buteesi maaso ge n'alengera Maaka bwe yali, ne Maaka n'atunuulira mukama waffe. Amangu ago Raffaello n'ayita Maaka n'amugamba, mukama waffe akkiriza tukutegeeze engeri emmere gyezze. Era Raffaello yannyonnyola Maaka nti obudde obwo bw'otunuulidde mukama waffe aleese okuddamu mu mutima gwange, ekyo ekibadde ekibuuzo ku mutima gwo nga weebuuza emmere eno engeri gye yazze. Raffaello n'agamba Maaka nti nno mukama waffe Yesu Kristo buli lw'aba abuulira enjiri waliwo ebintu bingi ebiba bigenda mu maaso, abantu bangi be batalaba naye nga bigenda mu maaso mu mwoyo. Era Raffaello n'agamba Maaka nti olw'okuba mukama waffe akkiriza naye ategeere emmere eyo engeri gyezze, Raffaello yakwata ku maaso ga Maaka n'amusabira. Era amangu ago amaaso ga Maaka geggula ag'omwoyo. Maaka n'atandika okulaba mukama waffe ng'abuulira ekigambo. Era Maaka n'alaba nga mukama waffe yali abuulira ekigambo waalingawo abantu abalala bangi ab'ekitangaala abaayogeranga ne Raffaello. Era ng'abo be baddukanga ne bagenda mu nnyanja ne baleeta ebyennyanja ku sipiidi ey'amaanyi, naye nga baabijjangayo mu nnyanja nga batwalira wali bantu kulya, naye abantu tebaabalabanga naye emmere baagiraba. Era ekintu kino Maaka yakyewuunya nnyo 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 nnyo, ne yeewuunya ebintu bino obwedda bigenda mu maaso nga abantu bonna tebamanyi. Era Raffaello bw'atyo n'abuulira Maaka nti mukama waffe Yesu Kristo buli ky'aba akola ayina abayambi ab'enjawulo ab'ekitangaala. Era Raffaello n'agamba Maaka nti naye okutambula ne mukama waffe y'omu ku bayambi aba mukama waffe Yesu Kristo. N'amugamba nti y'omu ku bayambi. Era Raffaello n'amugamba nti ye yatondebwanga mukama yamuteekako okuwonyezebwa, nga bwe tulaba nti Michael ye mulwanyi era Gabriel aleeta bubaka. Raffaello n'amugamba nti ye yatondebwa kitaffe nga ye waakuwonyezebwa, ye yaleeta okuwonyezebwa. Era Raffaello n'agamba Maaka nti buli kimu kisoboka eri mukama waffe Yesu Kristo, buli kimu kisoboka kubanga alina abayambi abava mu bwakabaka obw'ekitangaala, era batambula naye era bakola ku biragiro bye. Wabula Maaka kino yakyewuunya nnyo. Maaka kino yakyewuunya nnyo
era oluvannyuma nga Maaka ne Rafayiro baawukanye, Maaka yayita mukyala we n'atandika omubuulira byonna Rafayiro by'amugambye, era n'amugamba nti amusabidde amaaso ge ag'omwoyo ne geggula n'asobola okulaba bamalayika. Maaka yabayita bamalayika, yasobola okulaba bamalayika abaddukanga emisinde ne bagenda mu nnyanja ne baleeta ebyennyanja ne baleetera abantu buli omu eyali atudde n'alabanga emmere emutuuseeko. Era mukyala wa Maaka we yawulira ebintu ebyo yamugamba nti Rafayiro aliwa, tomukkiriza kuvaako, dduka emisinde omuyite nange mpulire ku bigambo ebyo. Era mukyala wa Maaka n'amugamba bw'aba agambye nti buli kimu kisoboka okuyita Mukama waffe Yesu. Mukyala wa Maaka n'amugamba lwaki tomugamba naffe abeeko kyatukolera, kubanga abantu bano bangi, olulala tusobole okubawa ekyokulya ate tubawe n'aw'okusula. Bwe bajja mu maka gaffe nga bazze okuwulira ekigambo kya Mukama waffe, balemenga kuddayo gye babeera, wabula babeerenga wano naffe, tufune omukisa mu maka gaffe. Era nalaba Maaka yaddayo ng'anoonya Rafayiro, era yamulaba. N'adduka emisinde mingi ng'amulengedde n'amuyita. Rafayiro n'ayimirira. Maaka n'adduka n'agenda awali Rafayiro, era n'amugamba nti nno ebintu by'oŋŋambye mbitegedde, era mazima nzikiriza mu mutima gwange nga sibuusabuusa nti buli kimu kisoboka eri Mukama waffe Yesu Kristo n'abo abayambi be abangi bensobodde okulaba, kuba Maaka yali alabye bamalayika, so nga abantu ba bulijjo baali tebabalaba, ne Maaka yali tabalaba nga Rafayiro tannaba kumusabira. Rafayiro n'amugamba mazima kisoboka nga we yamugambye kisoboka, wabanga Mukama waffe Yesu Kristo yalagidde. Maaka n'amugamba nti mbadde nina kye nsaba nange Mukama ankolere. Rafayiro n'amubuuza kiki ky'oyagala. Maaka n'amugamba nti singa mba njagala omuti ogw'ebibala guyinza okubeera wano ewaffe, Mukama waffe asobola okukkiriza ne gubaawo. Rafayiro n'amugamba nti saba, Mukama waffe ajja kuwa ekyo bw'anaaba kwe kusiima kwe. Era nalaba Maaka ng'ayagala gende wa Mukama waffe amusabe. Rafayiro n'amugamba gwe saba, munda mu ggwe gy'ali ajja kumanya, era ajja kumanya ekyomusaba. Era mangu ago Rafayiro yagamba Maaka nti ky'osaba Mukama waffe akkiriziganyiza nakyo. N'amubuuza omuti ogwagala wa, era oyagala muti ki, oyagala gwa bibala ki? Maaka we yatunuulira Rafayiro bw'ati n'ajjukira mukyala we by'amugambye nti abantu bano bonna abajja okuwuliza Mukama waffe Yesu Kristo baali yagadde basigale mu maka gaabwe bafunenga ekyokulya ate bafunenga n'aw'okusula. Era amangu ago Maaka yagamba Rafayiro nti omuti si gwe njagala, wabula njagala ennyumba eno ebeere ennene abantu bangi basobole okusulawo. Mukama waffe wajja okubuulira aleme kutuula bweru n'abantu be, wabula bonna bayingire era naffe tubawe ekyokulya. Rafayiro namulaba nga musajja nga wa kiwago, nga muwanvu, nga musanyufu, era nga w'otunuulira Rafayiro yali ayogeza oba nkiyite bukakkamu oba kisa, naye nga omwetegereza mu maaso ge Rafayiro yalinga omwana omuto, ng'olaba nti muntu mukulu, naye weweetegereza mu feesi ye n'ebintu byayogeranga ng'olaba innocence, olaba omuntu atalina musango. Nga bw'omwetegereza bw'oti olaba ng'omuntu omwana omuto alina childlike innocence, naye ng'ataalina okumanya okwa Katonda, okusukkuluma amagezi g'ensi eno. Rafayiro yabuuza Maaka nti ennyumba oyagala efaanana etya, era oyagala erimu ebisenge bimeka? Rafayiro n'agamba Maaka, njagala ombuulire ennyumba eyo eri mu mutima gwe gy'olowoozaako, gy'oyagala Mukama waffe akukolere, oba ekyamagero ky'oyagala. Maaka yatandika okubuulira Rafayiro ennyumba gy'ayagala, obunene bwayo, ebisenge byayo. Maaka n'atandika omugamba ayagala kubeereko sitoowa y'emmere ennene, ayagala wabeewo ebisenge ebirungi abantu mwe banaasula, ayagala wabeewo n'ekisenge ekinaaba ekya Mukama waffe Yesu Kristo mwanaasulanga nga zogaba n'ekigambo. Era Maaka n'asaba ennyumba eyo ebeere ennene
nga weeri waliwo n'ekkubo erituusaayo abantu. Era oluvannyuma ng'akyayogera, Raphael yatunuulira Mark n'amugamba, biweddeyo by'oyagala, bye by'oyagala ku nnyumba. Mark yamugamba nti, mukama wange, weewaawo byebyo bye njagala. Bw'aba mukama wange akkiriza, eyo ennyumba gye njagala, tusobole ng'ogabirira abo ababa bazze wano okuwulira ekigambo kya Katonda, bafune aw'okusula ate bafune n'ekyokulya. Raphael yagamba Mark nti n'omuti gwe wabadde osabye nagwo tusobola okuguteekawo ku nnyumba eyo. Oyagala muti ki era gwa bibala ki? Mark yagamba obanga n'omuti gusoboka yali yagadde ennyumba yeetooloolwe emiti egy'enjawulo. Era Raphael yagamba Mark nti abadde asaba wabeewo emiti egy'ebibala eby'enjawulo byetooloole ennyumba eyo, n'abanajja bafunenga ku bibala ebyo era balyeko. Raphael n'amugamba engeri gy'eni nti nze omuweereza era aweereza mu kuwonyezebwa. Raphael n'amugamba lwaki tetuteekako n'oluzzi? Oluzzi olwo nga lujja kuba lulimu amazzi agawonya endwadde, ng'abo abalwadde bajja gendamu banaabe era bawonyezebwe. Mark n'akkiriziganya nakyo. Mu kaseera ako kennyini nga bayimiridde nga boogera, Raphael yatunuulira Mark ne Mark n'atunuulira Raphael, nga Mark alinze alabe ki ekiddako era nga yeebuuza mu mutima gwe ennyumba eno egenda kubeerawo etya. Raphael yagamba Mark tugende tutambuleko. Baatambula ne bava awali mukama waffe we yali abulira abantu, we yali atudde. Abantu baali bamaze okugenda ne ekifo we baali, baatandika okutambula Raphael ne Mark ne batandika okutambula mu kkubo lye nalaba eryali lyambuka awali olusozi. Ne batandika okutambula nga bambuka bonna nga basirise, wabula nga Mark agoberera Raphael. Bwe baatuuka waggulu ku lusozi, Raphael n'agamba Mark nti jangu olengere wansi mu lusozi mu kikko. Era kubanga Raphael yali mu maaso nga Mark ajja avaako emabega. Era Raphael we yagamba Mark nti jangu olengere wansi mu kikko olabe ennyumba. Mark yayanguwa nnyo n'atuuka ku kasozi Raphael we yali atuuse, n'alengera mu kikko we baali batannaba kulengera, kubanga wano baali bambuka lusozi naye baalengera mu kikko ku ludda olulala, ne balengera ennyumba. Bwe baalaba ennyumba, Mark yadduka emisinde gy'amaanyi n'aleka Raphael agende atuuke ku nnyumba eyo agitunuulire. Wabula Mark we yatuuka ku nnyumba nga buli kimu kye yali yogera nga kwe kiri ku nnyumba eyo, ng'emiti weegiri, oluzzi nga weeruli, era Mark ne yeewuunya nnyo. Oluvannyuma ne Raphael yajja atambula emabega ng'ajja amugoberera. Raphael we yatuuka ku nnyumba awali Mark ng'amaze okudduka ne yeetoolola ennyumba n'atunula buli wamu nga yeewuunya, era Mark yafukamira mu maaso ga Raphael ng'amugamba yeebale ekyo ekyamagero. Wabula Raphael yamugamba nti ye muweereza, wabula ekyamagero ekyo alina okwebazibwa ye mukama waffe Yesu Kristo, kubanga yakkiriza ennyumba ebeewo. Mark n'abuuza Raphael n'amugamba nti naye ennyumba eno oba ebaddengawo nga nze mbadde nga sinnabagiraba. Raphael n'amugamba nti lwaki togenda n'oyita mukyala wo n'abaana bo n'obaleeta ne bakuzuukusa mu kirooto ky'olimu? Era Mark yadduka emisinde addeyo, n'ava mu kikko n'alinnya olusozi olwo n'akkirira addeyo aleete mukyala we n'abaana nga Raphael we yali amugambye. Era ye Raphael yasigala wano ku nnyumba. Mark we yasanga mukyala we yamuyita n'abaana be ne bajja nga bamugoberera misinde, wabula mukyala we ye yatya kuba yali tamanyi wa Mark gy'amutwala. Nabalaba nga badduka emisinde nga mukyala wa Mark alaba Mark alinga omulalu, kubanga yali abadde naye ng'amumanyi. Naye ku luno Mark yajja nga emisinde gyadduka, ng'essanyu ly'ayina ng'alinga alabye ekintu ekitali kya bulijjo. Era mukyala wa Mark yamugobereranga naye nga yeewuunya, nga yeebuuza waliwo buzibu oba kwega Mukama yandaga nga omutima gwe n'engeri gye yali atunula mu maaso ge
ng'ali mu kwewuunya nnyo Maaka amutwalawa, kuba Maaka yali adduka misinde naye ng'amuyita amugamba jangu n'abaana mujje. Bwe baagenda ne batuuka ku kasozi ne batandika okukkirira, nabo ne batandika okulengera ennyumba naye nga tebamanyi ennyumba eno ebadde ki Maaka gy'abatwala. Bwe baatuuka ku nnyumba baasangawo Rafayiro, ye n'abaaniriza n'abagamba bannange mwanirizibwa okuyingira wano, mulabe ennyumba eno. Bwe baayingira mu nnyumba ne balambula wonna, Maaka n'abagamba ennyumba eno ya kyamagero era ebaddewo kubanga amaze kusaba Mukama waffe Yesu Kristo ekyamagero ekyo kibeewo. Ye mukyala wa Maaka yajjukira kubanga ye yatuma Maaka agende abeeko ekyamagero ky'asaba omuweereza wa Mukama Rafayiro. Era oluvannyuma lw'ebyo byonna mukyala wa Maaka naye yajja n'afukamira mu maaso ga Rafayiro okumwebaza, n'ateeka wansi omutwe asinze. Rafayiro n'amugamba nti nange ndimuweereza nga ggwe, ndimuweereza obwabwakabaka obw'ekitangaala nga ggwe, era sisaanye kusinzibwa wabula ow'okusinzibwa era alina okwebazibwa ku kyamagero kino ye Mukama waffe gwe mulese eri, gwe mulina okwebaza. Era Maaka ne mukyala we n'abaana baatandika okudduka bagende banoonye Mukama waffe Yesu Kristo we yali. Era bwe baatuuka we baali bamusuubira tebamusangawo. Baatandika okubuuza buli omu wa omulokozi gy'alaze, era nabalaba oluvannyuma baagenda ne bamusanga ng'alina w'atudde, ng'alina b'ayogera nabo. Naye olwo obudde bwali buwungedde, ng'obudde buwungedde nga tebukyali bwa misana, so nga luli we baaliira emmere ng'abulira baali ng'obudde ng'omusana weeguli nga budde bwa misana, naye kati bwali buwungedde. Era we baagenda ne bagwa maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo, baali tebalina kye baayogedde, ne ndaba Mukama waffe ng'abagamba alabye okusima kwabwe. Era Mukama waffe Yesu Kristo n'ayogera n'agamba nti ensi eno yonna ne weeriggwawo walibeerawo ejjinja ery'omusingi gw'ennyumba eyo ng'akabonero nti ekyo ekyamagero kyakolebwa era kyaliwo. Ekyo Maaka y'emboozi gye yannyumiza, naye yalinga nnyumiza nga tuli mu ggulu, naye bwe yannyumizanga nga buli kyanyumya nange nkiraba. Kubanga mu ggulu buli muntu kyakugamba obeera okitegeera mangu, ate oba okiraba oba olaba nti naawe wooli mu kiseera ekyo. Era nasanyuka nnyo Maaka okuŋŋamba ebintu ebyo, era Maaka yaŋŋamba nti ebintu bingi nnyo ebitawandiikibwa, ate nabo bye baawandiika ebingi ennyo omulabe yabirwanyisa bireme kujja kutuuka eno ku nsi. Naye ng'eyo emboozi ya Maaka eyawandiika ekitabo kya Maaka mu Bayibuli. Kale abesikala Maaka yali akulaga ekyamagero Katonda kye yamukolera ebiseera ebyo. Kati nga tunaba kugenda mu kye tuyiga mu lugero olwo, of course tugende mu gundi yaffe ey'okwagala, because tuyese kino nga kigenda tuzimbira okutuuka ku kwagala kye tugenda okuba ntwogerako. Soko gyewo buno waliwo eyabuuza ku chanaawo, of course bye babuuza bibeera bingi naye nnondamu nti mu ggulu mwali mwogera lulimi ki? Nti lulimi ki lwe lwali lukozesebwa mu ggulu eyo? Kakati mu ggulu nze nga we mba ŋŋenzeeyo era nga ensi ey'omwoyo, nze mu ggulu nja luyita olulimi olwa